Bamutanje nabeera mu kitongole kya Refresh kisangibwa ku Old Kampala ne batuleetera ennaku z'omwezi nga 18 February ne banteeka mu kiyumba eyo gye nafunira obuzibu nga mpulira bubi olubuto lunnuma buli omu wannuma ne bantwala mu ddwaliro ennaku z'omwezi zaali 3 ogwokumeka guno ogwokutaano ne bankubisa nankubira buli omu wannuma mpulira ebinda binnuma buli omu wannuma nsaba buyambi saba buyambi munyambe abasawo bakugamba ki nabasawo basobola ntwala mu ddwaliro nandeka eyo abasawo ne bankuba eddagala saddamu kulaba ku bboosi naddamu okudda okuteeka okugamba ategeera nga ndi mu kasenge nga ndiyo zekka ng'akasenge kuliko ebipande ebiriko kuliko ebigambo ebiriko ebigamba nti eno baleetayo abantu nga mukubye eddagala eri mu leadinga to death nga ebimu biriko baleetayo eddagala baleetayo abantu nga babajje mu ssajjale ng'agenda kufa embeera omwo ennaku zaali bbiri nga byalibbiri nga sirina bulamu singa bundaba wano anindya poliisi nennona nga ntwala mu kkomera mansigira kundeeta wano naye mpulira bubisenna olubuto yogera wooli oyogere ne kye bakugamba mutima mpulira gwagala kwaliko olubuto buli wamu mpulira bulumi sirina buyambi saba munyambe sibasobola okufunako obuyambi bwonna ndi wano ku depressions wanene we bakunganyiza abantu bakadaama naye sirina buyambi ku dipo center center yambi buli obunni buli wamu osabamala okunkuba eddagala eryo naddamu okubanga ategeera nga mpulira bajja bandingizaako bamala okuningizaako nga mpulira bagamba ndikisinkane kutuyamba mpulira bubi zena mpulira omuddo mpulira bubi ebyenda binnuma mpulira bubi mugambe Kayanja asaba buyambi nsaba obuyambi mwami Kayanja agambe ku buyambi wakiri bakutwale mu ddwaliro awenidde Uganda nsobola okunyamba abasobola okunyamba nenfunako eddagala kuba mpulira bubi zenna mpulira bubi kalasi